onzikirize neebaze ow'ekitiibwa Kabgu ku nteekateeka eno agibaddemu n'omukono ogw'omuzinzi. Ow'ekitiibwa tukwebaliza ddala ddala. Munzikirize nnyongereko omulala ye mumyuka wange asooka Samuel Kalulema wano, naye ensonga eno agibaddemu n'omukono era ensonga etambulidde ddala bulungi ddala. Ssebo Archbishop, ekika kino kyekika kyenge tweddirange akabbiro ku nguvu mbala gufuga nga bw'oguwulidde tatuula asulumba busulumbi tutu lifumita likyalito bwe likola lisereka ennyumba. Amakulu agali omwo emyaka gy'obuvubuka gye gikolerera emikadde. Bakadde nno baffe baali balungi nnyo, baakola enteekateeka ne bakuba ttooki yonna gye tulaga. Tukwebaza mu ngeri y'enjawulo Ssebo Archbishop okubeera yonna gy'otalaze mawanga ag'enjawulo ng'oweereza Mukama Katonda n'Ekereziya Katulika. Weebalire ddala okunyweza ekigambo kyo. Katonda akozesezza ebirungi bingi, oyongedde okuyitimusa ekika kyaffe ekyengeye n'eggwanga lyaffe Buganda era n'ensi Uganda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Naye mu byonna bangi bava ne bagenda emitala w'amayanja, ogenda owulira nti erinnya lyakyusa. Kakati kasanaliwo talina mu webisikoopi omulimu ogukolebwa mubaka wa Paapa agenda abuubiriza mpolampola abasosolo tabana bamanyi naye agenda abuubiriza ababamanyi amutegeeza teknologi yendoozi andisaanyidde okukola ki okuddirira mu mikono gy'oli. Kino kirungi nnyo okubanga tugenda mu nsi gye tutamanyi era gye batakumanyi. Awo nno kituyamba era kiyamba Kereziya okulonda abantu kasiina agamba nti nnono mwana wange oba mukwano gwange oba eneme wange. Awo nno nakyo kiyamba obulungi Kereziya ntuukaawo nga ndi mupya bayinza okulooza nti obimanyi naye emirundi egisinga obungi olw'okuba relation contacts gwezofuna eziri official ate emirundi egisinga obungi ogenda ntuuka nga omanye ebingi ebiri ne mu nnyumba ya Bishop ng'ate etabimanyi. To experience the future of media.